Life experience Uganda amane dozi Asha nava na matomo muri mutya mikwano soko lindeko yegwe Asha aha nito nabutereze bulungi yegwe Aisha obagwe Asha kati elia Aisha lyawaka eri wa mama wange bwe tubera mikolo ngeje bayita Isa bwembere Kampala nze Asha nava na matomo Nenga mugamba mutya mikwano confident muri bulungi gwa tulabona ko lero kujukiza subscribing sharing liking commenting amulamu akigoyagala togere konga bulijjo life experience Uganda tubeera nga bachita kugusa ensonga togera ku bintu ebiri about life relationships ebiri mu entertainment byonna bibaamu muno mayanja wanza ku bantu nkwandiriza nnyo nange ku life experience Uganda nze ffe Mayanja aka Mr. Wagwan tuzize twogere ensonga tulawo nno oluusi nno okulabika naye ng'obuzibu si bwange bannange njagala mukimanye buzibu bwani kugamba beekola nabo tebalabika management y'enfu bafumbirwa wano bafumbirwa obategeddemu bubi oyogeddemu si bulungi so mbere bwezi tutuze n'olunaku olwaleero tuwaye emboozi olunaku olwaleero tusinzidde wano ku La Trace Boutique. La Trace Boutique eri wano emakindye ndowooza kagambe ndowooza opposite ne KCCA bw'oba ng'omanyi KCCA emakindye La Trace Boutique eri opposite ne makindye KCCA wano eno era ndowooza nearby Mon TV opposite era ne makindye medical center kalwalire eriri wano eddene so kati otusinzire olunaku olwaliro balina engoye ezakabi nga bw'ozirabaawo era nga bwogenda okuziraba balina jini ezakabi balina engatto balina buli kyoza okulowoozawo nga kyakwambala kya mukyalo oba omwami w'omulembe guno banaffe abala Trendies Boutique bakirina soso okuyitawoko n'ogola ku ngoye ezakabi ate ku ssente ensaamusaamu abantu abasinga batya boutique naye nze gyengula basa because abamba mayizi seera nenga teziseera enjawulo eba ntono nnyo neyo kubanga ogenda okomparinga mu transport gwokozesa ogenda mu town ate okomewo makindi n'okuzunga n'abeebo ku kibugodde n'oddeeri ng'enkumi eziyogera mu bwezi ogoye togenda nadutegeera ate togenda nadduzaayo naye wano okomawo ate ng'enjawulo era ebanga ya 15 ye transport gwokozesa amagera n'amadda abantu anti tebabala mathematics abasumbuwa mathematics yana go ndo bugambo bwa 222 Mayanja obuze musopede kale tuze tuwaye mukumboze tujja kulandaga nnyo so tuze tuwaye twandikirewa ensangi zino Mayanja relationship z'abantu ziri ups and down abantu bayagala leero ng'enkeera beekyawa abantu bayagala leero ng'enkyaba biza ku Facebook batandika okwerangira naddala abantu abali mu media abali ba socialite olumala nga mubiraba ku TV obuba bufumbo guba mukwano bagenda tebeetegedde kyabagwira kiba kyekyo kakati okusookera ddala ekintu mukwano abantu abasinga ffenna tukitegeera era tewali akimanyi okugeza ekintu mukwano naye Mukama abayamba buyambi nekikwatirayo nwekanga nga omuntu mweyagadde nemala olunaku lumu naku 2 wiiki mwezi myezi 3 myezi 5 mwaka nemugenda okanga nga mwezi emyaka 10 oba 5 kale 5-10 nga mukiwezezza olina n'abaana nemwekanga bwekanzi ti universal etuuse ya myaka 10 okitegeera so ate ebiseera ebisinga kikwata bukwasi n'ebiseera ebisinga nti tuba tetumanyi because tulaba abantu bangi nnyo waleeno nga bali mulavu nyingi nnyo okitegeera ne bakola embaga amatiribona buli muntu n'agamba nti awo bamaze awo bateredde okitegeera gamba nga bonna beeyagala kuba tosuubirayo end of the tears ezo ezisemba nga tolekyoba osuubira happiness naye ate wagenda okuyita ebbanga ttono ogenda okulaba abantu abali ab'omukwano abakola embaga y'amaanyi nnyo abatambula ne mu nnyonyi kati ng'embaga
Isa abiri ne Rebecca Jingo bamala emyezi ziti ebiri obagumu abantu abatambule ne munyonyi abantu abakola embaga makeke ne samaza ekibuga kyonna kumpi ne Uganda yonna baki bapakuka yabamala ntibawoza na mwaka okitegeera sikupakuka olumu ozukanga bali batudde nga beeyagala nga n'omwaka gwabwe oba emyaka ebiri kubanga Rebecca Jingo kyemmanyi nti bwembanga siri mistaken kyemmanyi nti yisaabirye yawa Rebecca Jingo omulimu ku Beat FM. Yes, ate oyamuwera omulimu webekwanira kati ikisoboka okay ngenza ojja n'osaba omulimu niye nkulaba ne ngamba hayi kyola kino kirabika kinyuma okulya kyola kino kitegeera nenkuwa omulimu nengaza n'ebigendwa byange eki birala so kakati nawe oluusi kale oyinza oba nga sitabika nga mwana kijofule ekyo mwana kyakabi kikyali mwana mwekirinnyo kyamaanyi ate engeri gye weetegatega mangi akumanya kitegeera gali byakwetega wali nofuna abakutegula I know so kakati kanyomu ku lwekyo naye nga embeera bwetyo bweri nga tuzeeyo ku mulamwa nti abantu bangi bajja mu bufumbo naye nga tebabutegedde ate ebiseera ebisinga babutegeeza toyinza kubutegeera tebamaze kugumiikiriza kwemanya wembadde nzijaawo okay nti olw'okuba gyofumbo kale ebintu by'omukwano teryabitegeera kati mwe bembi mu ababiri mu omwami n'omukyala oba boyfriend and girlfriend omu alina okuba nga ajja kuba mugumiikiriza eri munne twogedde ku Yisaabirye ne Rebecca Jingo nti bombiriri abo ababiri singa kwaliko omu eyasobola okugumiikiriza munne oba olwono kati singa bakyali bonna anti kati naye buli lwomulibeera nga mweyagadde esaa nekitambula jukira nti buli omutambula bwe muti buli omu alaba emize gya munne gyali talaba buli omu nalaba ebitali bituufu naye ebiseera ebisinga bwolaba ebitali bituufu olina okukkiriza nti omuntu Mukama gwe yampa yono nokkiriza n'ogera n'embeera ze zitali ntuufu okitegeera n'oba mukkakkamu kumu ababiri omu alina okuba omukkakkamu naye buli mwembi omulibeera nga temuliko mukkakkamu n'ebisiki kati nga tutali ku relationship eya Rebecca Jingo ne mukulu Yisaabirye Yisaabirye yasoma nnyo ebitagambika anti olina okumanya nti wasoma nnyo naye okusoma tekukola mu bufumbo naye nze sirabangako bantu nga basoma tebefumbirwa gwolabangako abantu nga basoma nnyo nga waakiri omu aba yennyonnyonyi omu aba wafo omu aba wafaawo kati Rebecca Jingo yasoma nnyo ekiri awo I don't know kisuubira kuba wengatta Rebecca Jingo ne Yisaabirye yasoma nnyo kati Rebecca Jingo simanyi oba ze embeera ze naye andabikira okuba ow'olugezigezi kakati awo baba tebagenda kukwatagana kakati mu mukwano nga bwe nkutegeezezza ekisokera ddala muno okuba nga mujja kwetegeera understanding muno mujja kwetegeera mwembi omanyi nti ono munnange ali bwati ne bwati ne bwati ekyokubiri mulina okubeera abagumiikiriza buli mu nga agumiikiriza munne ensobi ze okitegeera ebirungi bye okitegeera nti katugeze nti singa nkwata n'akamesigi mu ssimu nenkwetondera kitegeere because kyobona okuteeka mu bwongo ekisokera ddala abasajja mwetonda n'okwetonda nga tubakutere message bangi beetonda wadde ng'oluusi okwetonda okuba kwa plastic aye abasajja ayinza okukaaba n'akuba amaviivi ku ttaka nsonyiwa basajja mmwe nkwetugenda obbooca mukama akyazibe moneredde sitaadi yange nini naye nga muyaayi alimba naye nga so kati bibaawo naye tuddayo wali nti okwetegeera understanding because kyoba okuteeka mbongo kiri kimu kyokka nti baawo oba mukyalawo oba boyfriend oba girlfriend wo bw'oba mukuteeka message mu simu nga n'omula omulala gwayagala tekitegeeza nti nno yasoose si yasoose okitegeera si yasoose ekyo kyonna okuteeka mu bwongo nti bikolebwa abantu bulijjo bya bulijjo biri maina naye okoze otya okulaba ng'osigadde naye mutumanyidde ng'osigadde naye nga omutaiti maakinga okitegeera kwetega kukola kutya kati nga gwe omusajja gwakitegeera ekyo omukazi akole ki okubeera nti bbaawe
tamukiriza kwenda naye nga kyo kigambibwa nti kyatondebwa omusajja mweza ina okwenda ate omusajja atayenda mwattu atama kati zikankubuulire ekisokera ddala teri musajja ayenda atayenda aye teri mukazi akola ki ngamba ye ate otukoze eki nti atayenda aye teri mukazi akola ki amufumbirwa aye teri mukazi atayenda okitegeera nga senda kama akusaasire amina so kakati ebintu biri bwe biti nti onokubanga ekyo kimanyi mu bwongo wabula kyoba olina okusaba nnyo Mukama Katonda ofukamire ku maviivi akuyamba akusaasire oleme kubiraba okitegeera kyesirabyeko tekinnuma ayina namatovu yakayimba ow'erinnya lyo nti kyesirabyeko tekinnuma okitegeera nti era n'abakyala mukola ensobi nnyingi nnyo naava amasimu gano ogalaba gigasiza okwonona obufumbo byemukubisobona obufumbo gatabudde obufumbo bwaffe naye nga babireeta bye baliwa mu abakyala nti nva okukola akomye okumulimu ntekawo essimu yange nkolisizaayo ompadde akatundaga kano nkanywedde era nga wookanyweddeawo nkulabye essimu dakika bbiri obangenze mu kinaabiro nopakola essimu yange notandika kebera yogedde ne baani mesaji kyezimusindikiddwa okitegeera kati omukazi yenna ng'onaakuma obufumbo oba omuwala n'okubagana ne boyfriend ne girlfriend wo weesonyiwa essimu ye weesonyiwa essimu ya bbaawo naye buli lwobeera nga essimu y'omusajja wagifuula kya mbega buli kadi gwe yakeberamu olabe bane byogedde nabo kibi nnyo waliwo omuntu nga yasemera bwambega n'obufumbo buveemu n'omusajja nina okuba egewaka otambula otya entambula zo baani abasinga okukubira obufumbo bukulemye buveeko mbwesonyiwa obufumbo bukulemye kubanga obufumbo bwonna obunatambula obulungi omusajja ku kasita afuluma bw'ati taba bbaawo muleke azaba bbaawo naye tomugobereza maaso muleke awo mpugumireeyo muleke agenda kula ebyakola bwakomawo mwanirize mwami kulikayo nsanyusa okukulaba kakati awo weeyagale nga bw'oyagala okitegeera era kyova nti eri abakyala abamu nti ye kasita abanga yali mu maka nga yali mu maka omulinamu abaana oba omwana naye nga ne mu maka yalimu era abantu bonna bonna nga bwe bamanyi ebiseera ebisinga omukazi abatayakumanya bw'obajje oli oba okoze otya ye kasita abanga ye mukyala gundi famire gwe yamanyi buli kimu kyonna yabeera mugumu okitegeera kati essala gy'aba asigaze okusaba ebeera egi kyomwami wange aleme because era bisobola okukya ku makya omusajja amulese mu nnyumba amusuddewo naye essala gy'aba asigadde okusoma eri emu yokka omusajja n'okutakola ki butawuguka naye ng'okwendako obendanga okitegeera so naye nga ekigambo mukwano ekigambo bufumbo abantu obufumbo busasise olw'ensonga nti abantu kisokera ddala nnyo amasimu obuteetegeera obuteesigangana obutategeera munno okitegeera so byawudde nnyo amaka kyendowooza nti noba oli awo tulina okubitegeera nti omuntu olina okutegeera munno olina okumutegeera olina okubeera omugumiikiriza gy'ali because temwakula mwenna mwesanze bukulu bwemu yakulira waabwe abantu mpisa za njawulo kakati abantu abamu oli abeera wano nga yakulira wano mu Buganda bwe bamuzaalira Muganda n'awasa omukyoli okitegeera kati jjukira amawanga abiri abantu abo kalcha zaabwe za njawulo mulina okwetegeera okitegeera kati ojja kuwasa omunyankole nawulira awo mulekako kaawo nti abakulembeze eyo mwankole bayisa etteeka terikuddamu kuwandulira mu bantu anti abanya bawestern babikola kyokka tono mu central omuntu okulaba ng'owanza awo kibi nnyo kibi nnyo banna omutoze n'omulimu okulya emmere olunaku lulamba naye ng'ate ebbeeri kyo tekirina buzibu omuntu awanda awo okitegeera kakati ebintu ng'ebyo bibiri kati Geoffrey wasizo omwestana aze akoze byo tategeera ugira butamaluso asuula awo okitegeera tekitegeeza nti akikoze loko mutemukikola nti omugobe misinda dduke ono kumutegeera nti ono bo bato bakola ki ola fubakola ng'omukyusa aleme kuddamu kukikola ki abamu bakuba natamanya nti omukazi oyo gwofunye muwalawo bakitaffe ne banyaffe batutwala batugenda mu maka babatuwa mwe mubeere bazadde baffe abookubiri ebyalema mwe mubikole ki tubikole mukubemu
ngaze sirimu kuba kati si kya bugunjufu omukazi n'ofujja mu bantu ne wata bantu mukazi musajja n'ofujja mu bantu si kya bugunjufu si kya bugunjufu so embeera tuba ne twemanyi ne twetegeera bwetegeezi ne twesoma ne mwetegeera bayina bwedanga mukutegeeza ng'ekisinga okutta amaka kulondoola okitegeera abasajja olumu kati kankuwa ekyokulabira kati nga ffe abali mu media nti osobola okubeera nesho okitegeera osobola okuba nesho neggwa lero kuba tikale oluusi kati abayimbi abo tubeera nabo oluusi nemusoka nemubeeraawo nemukiringamu mwena byemugiraawo nga tulina kubya abakazi naye nokumaliwako omukazi nagamba shoze Kampala KCCA yagamba zikome 6 kakati gwe okomyewo 9 ova mu bakazi okitegeera wamumanyiza abakazi tulinga baana bato naye nga ate nze kwagambe byabakazi mbadde ku mulimu mbadde mu kukola okitegeera so tulina okumanya omukazi olina okumanya bbaawo olina okumanya omulimu gwakola era bino byezigira mu kutegeera bonga kola mulimu ki okitegeera naye abakazi bataya kubimanya ye nga bamanyi nti essaawa 2 zezo zokomawo zezo kaso isusaamu olova mu bwenzi okitegeera kirowooza nti noba oli awo tulina okukikyusaamu naye nga ekigambo kwetegeera ekigambo kulondoola munno buli kadde si kituufu nakatono buli lwofuuka mbega obufumbo bukulemye akolako obwambega naye byagaana toyinza kusobola ate kimanyi nti omuntu buli omulondoola ennyo naye yeetamwa agamba ono kiki stole ki buli omuntu omukolako ebbuba ennyo erisusse yeetamwa mikwano gyagivumye okitegeera nze nandako omuwala yali anjagala nnyo nga nange mwagala nnyo naye ate nze kyemmanyi ndowooza ze nali nsinga okumwagala wadde nga yali alaga nti asinga okunjagala naye ngaebbuba lingi era kyekyatwawula ate bbuba bakazi bwe tububa mba ndaga nti nkwagala anti teri mukazi atabubira musajja gwatayagala nze mayanja mbubira gwenjala nebwesaagala nze nebwokola kinga si mukazi yekka n'abasajja kale omusajja ataninaako bubamanya oyo tanjagala naye nga tebbuba eringi libi nnyo because ebbuba eringi liriita obwambega liriita okuteebereza ebintu ebitaliimu okitegeera kati ngafe aba media nti omukazi amalika kati kusaawa eziti jofe ali ku TV nabeera nga ndaba kati bwenva ku TV natandika okulowooza oba kati bwavudde ku TV wakati agenze mu loogi oba kati agenze mu bakazi okitegeera kwegamba okulowolereza okwo okubeera nga toteredde kintu bikyamu nnyo bebimu ku ebyo ebiremeseza obufumbo bw'ennaku zino naye ng'omuntu oyagala okuteerera mu bufumbo manya nti gwe omusajja gw'omulina buli oliga nti omusajja nze mumulina yabali kati bakatikkiro wadde ne bakyala baabwe kyazipita mayiga kati nkwakyakulabyako eri omusajja amanyiddwa nti awangadde ne mukyala we bazadde abaana baweeredde abaana bakoze eki olaba nti bakulanye okitegeera naye singa omukyala teyali mugumiikiriza singa omukyala teyategeera kyazipita mayiga singa tebali bonna naate olaba kati saawa zino abonema ndi kyazipita mayiga nti ye musajja oba nti ali engeri gyali nti ali eri mu Buganda aba tayagala swaza kitiibwa ki nti yawasiza ono yawasiza oli golooza teriyo mmengo baalimu obufumbo nga basatulukuka naye ekigambo era kubeera mwenna si kyangu bwe tobalaba ono mu gavumenti ya Uganda onolaba ono yaani ono yali MP wegundi yali MP wa Bobi Wine yali esima Bobi Wine kantinti kantinti tomulaba obufumbo bwagaana omusajja omukazi natoka n'omusibira wabweru mu makaaga namugamba tosala okitegeera so kati kiva mu kuba nti abantu bano bombi bafumbirigano ne beeyagala naye tebeetegeera baalemwa okwegumiikiriziganya nti kakati omusajja omulimu guweddewo yakuba n'omuwala nga MP n'abeerayo ebisajja byabaddeyo kati nebatuka ne bamukuba akalulu amabanja ne gafuuka amabanja ebintu ebimu agenda bitunda bwatyo mpolampola olw'amabanja bino bicyankanye biri bicyankanye kati omukazi nagamba ono nkyakolawo ki naye omukazi yakutegeera omukazi akwagala omukazi akugumiikiriza era abeerawo ne mutoba ne mukola ne muddamu ne mwezimba yafuba kulaba kunoonya kkubo ddala tukoze tukubera okukola ki okubeerawo
naye kati omukazi atakutegeera mukazi yajja ng'anoonya ebibye omukazi atali mugumiikiriza aba anoonya kiddako kati nzira wani alinamu anti kati oyo be bano nti anoonya weyeewogoma waliwo okuba nti neewogomyeko wano sente ziweddewo nga ngenda wala neewogomyeko wano sente ziweddeko nga ngenda wala era kyogamba ekituufu nti omukazi eyajja okufumba yabaze kufumba embeera eyo ne bwagisanga asigala waali temukanga so abalabi baffe abawala n'ab'obulenzi bannaaye mubikwate mugende ng'okwekwana nga mwetegedde omanyi naava yaani manyi bba wange yaani ledda bwomba mwekwana buli omu batamanyi munne naye bapakuka naye nze kyendowooza ekisinga obukulu nti omuntu waligenze ogamba omuntu tukakangende kamuzaalemu omwana ng'omutegedde okitegeera fine bino ebyokuggyewako omuwala asobola okujja ne mubeerawo ewiiki ne mubeerawo omwezi ayinza n'okuggira ddala ne mubeera mwenna naye topapa nnyo kumufunyisa lubuto nga tonamutegeera nakuzi nakukwana ng'okyabeera namukazigoko nakugamba nze njagala mwana nze kasitompa omwana bufu kyo kikyamu because gw'osaba omwana tomutegeera tomanyi nti babanza kuba bali abantu ewaabwe okitegeera ayinza okuba nga mukyafu nnyo nga wano bw'abajja wano kusinkana bamuyonjo naye nga bwe kituuka ewaka nga mukyafu muzungu nga tojja kumusobola sokobeereko naye omulabe embeera ze olabe bw'olaba nga mujja kusobola okubeera nga mutambula mwenna nga kina nga kisobola okukwatayo omuzaalemu musobola okuzaala musobola okukyala musobola okwanjula naye abavubuka bamwe ennaku zino nti alaba omukyala leero ekyanagala bagende banjule luli bamukuba embaga okitegeera buli kimu kiggwe okitegeera naye nga tebagenda beera bonna kati bye bya Daddy Andrew ne Nina Rose beepakuka beekwana awo bapapye awo jukira Daddy Andrew yali yakava ewa kino ekikyala kyani kikatatumba avuddeyo awo kimaze kimaze omumenya omutima kumubya niyamenya nekyo kyamume katatumba yamenya Daddy Andrew omutima amaze omumenya omutima abasaami obamanyi gwe katatumba atasobola mmenya Andre yamumenya omutima yamugaza yatwekebeza akawuka nekimumenya omutima akawuka kaleeta akaleta mukenenya kakati kati Daddy Andrew naaveri nga disappointed kati ndoza weka ku Nina Rose kati napapa nayagala alumyoli ate nayagala bise mbwangu naye ng'omuntu gwabikola amumanyi kati abanina bwafaanana saawa zino bambi yamumenya omutima yamuhatinga yasala n'omubiri bayiba ate yali ageze kugamba beepakukira buli omu teyawa munne budde kulowooza ku muntu oyo buli omu teyawa ku budde kumanya muntu ki gwe ngenda naye mu bufumbo so buli muntu gwokera n'okwana ku makya waliwo okugamba nti aze byakiyaaye waliwo okugamba nti bya ddala sooka omwetegereza omuntu ono gwengenda okubeera naye yaani nava yaani manya nange nkumanye so wemwepakukira ebivaamu nga biyiika so bwe kityo nze ndowooza okupapa si kirungi naddala abaana ab'obulenzi bagambe okwetegeera abaana ab'obuwala temupapa nnyo ab'obulenzi saidiyo ab'obulenzi nammwe Anko Kato yagamba tubayigiriza okunaaba naye tunabayigiriza tutya okunaaba nga tebamanyi abantu banaaba kakati atanaaba simanyi kiti kyenyinza kumuteekamu simanyi Anko Kato naye yansoberamu engeri gye yatugamba tubayigiriza okunaaba naye kati ekibuuzo byonna tubyogerako nnakuli ufumbitwa ddi abaali baffe abalungi bagamba ebiwoma bigwa byokya Mayanja edduuka lyaffe tuliranze edduuka weriri banemujje engoye weziri ezakabi abaami n'abakyala jeans weziri ezakabi ez'omulembe guno dresses weziri t-shirts ezakabi weziri amasata gakabi wegali wallet ez'abavuka bane abavuka mulekerawo okuteeka ssente mu mpale perfume ezakabi weziri obusawo bw'abakyala obw'omulembe socks ez'omulembe vako zina ez'ebitaano ez'ogula wali mu dduuka mpompayo peya ya bitaano jangu ogule socks ey'omulembe gyogenda okwambalira ebbanga nga ngomu bulungi ate ng'ekuweesa ekitiibwa nti oleeta akakyala n'ojjamu engato wali eri
ne kalaba socks janga nti ono gayi wa kabinyo boutique wajita La Trends Boutique tuli waneno akanya kasufu ko ekasingano kuleta kamanyi nyeso we tuli wano opposite KCCA Machindye opposite KCCA Machindye atenga batunudde mu medical center yep. So amuje mugule engoye zakabi bote butambodo na kolwalero bade Jeffrey Mayanja nava na matovu Mr. Wagan mubere bulongi mwe